abafunye birungi mu wiiki eno nammwe abafunyiddemu okusoomozebwa so obulamu bwe butyo mubaamu ebirungi mubaamu ebibi Fred Logic nkutumiddeko nnyo n'abalala abalaba kontenti wange kitalo nnyo Alhaji Kyanjo yafudde yali former MP Makindye awo wa Makindye West Kaputi mufu tusaasira nnyo family abengana n'abemikwano abali Haji Kyanjo jukira gye buvuddeko ne jjajja Nopu yafa mwami byalugaba bannabyabufuzi no bagenze bafa omwaka guno kuba omwaka guno gwennyini ne jjajja Ichuli naye we yatuva ku maaso jjajja Isima jjajja Gudu omwoyo gwe Mukama agulamize mirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire awo nno n'enkunga mwenna nti mu kaseera ak'okufa kyandibadde kirungi nnyo ne tufiira mu kkubo ly'obutuukirivu kirowoozeeko obudde olabika naawe oyina butono nga nange bwe mbuyina kati nno leero olunaku lwa Sande yitako mu kyaki weebaza Omukama kitegedde so tusaasira nnyo Alhaji Kyanjo wakuziikwa leero ate ng'era n'ennaku nnya tezinnawera nga jjajja Nopu afudde mwami byalugaba era ne muguno omwaka mwennyini mwe twafiirwa omugenzi Isima kale abantu baffe bagenze batuvaako abalimu ensa abasirusiru ne basigala nga bayinaayina awo kawe neewunyiza Katonda nti abantu ab'obuvunaanyizibwa abalimu amagezi bagenda nenolaba ebisirusiru nga byeyongedde teri abikuba ku mukono naga bannange yeno yenkomerero y'ensi gye baalanga so ffenna twekwasa Omukama naye nga wenzijidde wano olutalo lwa Queen Sheebah ne Cindy lweyongedde osegedde lweyongedde yejjukira bonna baabuukinga ekifo kyekimu Kololo Sheebah ye yasooka okulanga n'agamba ajja kuyimbira Kololo twabadde tuli awo nga ne Cindy abuukinze osegedde okitegeera ekintu ekyo so olutalo lwa Sheebah ne Cindy lweyongedde wadde nga kigambibwa nti Sheebah ne Cindy Victoria University ye yabayise bategeke okitegeera all over the years narrative eriwo nti Victoria University erina graduation z'abaana allegedly so eyinza okuba ye yatuukiridde Sheebah ne Cindy okitegeera eyinza okuba ye yabatuukiridde kuba gwe sooka weebuze lwaki Sheebah ayagala Kololo ku same date ate ne Cindy n'agenda Kololo ku same date kiba kitegeeza there is a big person behind aleese Sheebah ne Cindy okitegeera kati ffe nga bafaani luno olutalo twalulinda dda luno olutalo lwa Sheebah ne Cindy lutegeeza eyazaalako n'atazaalangako olukindo n'atalina lukindo ayina yiti n'ayinaayinamu kubanga Sheebah asinga Cindy hit era nga bagenze ku stage bombi Sheebah ne Cindy ayinza obutakwatamu kubanga luno olutalo lwa Sheebah ne Cindy lwabasula egayaza n'abasula emunyonyo Sheebah asula munyonyo Cindy asula gayaza gye yawasiza solo bankyogedde Cindy sigwe bawasa ye yawasa kitegeera ekintu ekyo so olutalo lwa Sheebah ne Cindy nga beesanze Kololo singa Mukama atuyamba buli kimu ne kibeera successful Sheebah asinga Cindy yiti Abannayuganda baagala muyimbi ayina nnyimba obojja mu bayosi ng'oyiwa mu lulala kakati kigenda kuba quality versus quantity Sheebah ayina quality Cindy ayina quantity so lweru olutalo munnange ekigira stage performance yo bonna bakunama anasinga ogenda ku kyalaani ku Sheebah ne Cindy yajjo singa stage performance
kwa bonna bambala nnyo obugoye obumpi so fe abalabi tujja kunyumirwa nnyo wakati w'olutalo lwa Sheebah ne Cindy nga lwa muziki kwa twalulinda dda. The king highest, the queen. Nyenge bitu byenga ebikulu lugenda kuba lutalo wakati w'abazaalako n'atazaalangako. Kwa Cindy yakazaala Sheebah tazaalangako. Abayina enkindo bakusala oli eyo yonsa mwana mujja kudda wa Cindy. Buno obuwala obutoototo obwo bwani ntwala ekiwaatule bwani njagala iPhone bonna bujja kudda wa Sheebah. So hiti ku hiti, luyimba ku luyimba, lukoba ku lukoba, Cindy tajja kukwata mukubanga ky'amazima ddala Sheebah ina hits nyingi. Oshegera kyenzikirizaako nti Cindy ali talented, Sheebah ali organized. Oshegera Cindy alina talent naye Sheebah ali organized. Kyovula banga up to now Sheebah byayina status wise Sheebah asinga Cindy. Sheebah ina ebintu bingi Cindy byatayina because Sheebah is not talented, she's organized. Talent without organization omuntu ali organized yakusinga. So stage performance anasinga okunama. Fete twagala byaba vocalist tetugenda asala mpaka za kwaya ya somero. Ere jona badde kwanika atisabula ngantambi mwami ntambi agaba nedda isimanya Cindy asinga vocal. Fete twina budde bwa vocalist bafani. Team good music twagala hit. So mu audience eya urban Sheebah asinga Cindy. Kwa abantu bagala ina nyimba ajazimbire dakika 3 dakika 3 olabenga audience you know najina bwato yo Sheebah. Mweje munadira mu bya vocal sibanya vocal sibanya soprano tetugenda kusala mpaka za amasomero. Aina hitina yajjo kutwala olunaku. So zendo woza nti at any given day, because this is the battle of the new versus the old. Cindy akaddiye Sheebah yaliko ye muto. So olutalo lw'abato n'abakadde lwe lugenda okuba ekkololo. If everything goes well nga Victoria University gyendowooza nti yepushinze ekivulu kino emaze okumalayo buli kimu fe abalabi tunyumirwe. Okitegera. So luno olutalo lw'abasula emunyonyo n'abasula eggayaza, lutalo lw'abato n'abakadde, quality versus quantity, abazaalako ab'enkindo n'abatazaalangako, be baawasa n'abaganya okuwasa. Kaye Cindy yawasa, ayinayo omusajja we gwe yawasa eggayaza babeera bonna. Sheebah tannakolaki. So bwe muba mulowooza bino bya flash versus live band, enyimba za Sheebah leka zibeere ku flash, eza Cindy za live. Kakati mwe mudde mu bya live band bajja bakuba muziki ku muziki. Ekyo kyo mukisuubiri. Wano tugenda kulaba ayimbira ku flash n'ayimbira ku live band, tulabe kyekisinga. Nenga ffe bafani mbagambye nti aneetikka olunaku olwo wakati wa Sheebah ne Cindy. Ye muntu aina ki? Aina hit. Sheebah, she has more hits and she appeals to urban. Audience ya Sheebah yabavubuka nnyo segera okusinga ku ya Cindy. Ya Cindy yabakadde. Okay, Cindy abadde webbanga, she's old, azaddeko. We have to put that into consideration. Nenga Sheebah kati yaliko. Era kyovula banga kino kikolera nnyo Cindy okusinga Sheebah. Because Sheebah is a bigger brand right now. More than Cindy. Era kyovula nga Cindy yalinze Sheebah asookeyo. Osegedde ye n'agoberera. Owerinnya ery'amaanyi yasookayo. So the whole battle is not all about Cindy. It's about Sheebah.
because she appeals to a more bigger audience than the king Cindy. Because Cindy, okay, abaddewo zadde, she's a legend. Naye nsi teri kuba legend. Nsi eri kuba ina music. Chenvaga quality. Sheebah ina quality. Cindy ina quantity. Quality music. So olutalo olujja tunyumira nnyo abalabi naye nga ndowooza Sheebah ajja kuwangula that battle. Sheebah will be the best via that any given day, because one of the audience, two of the songs she has, I know it's nyingi, and over the years Sheebah has mastered the art of performing to urban youth, mark my words. So nenga namwe abawagira Cinderella baby, so abawagira Cindy obanyi walaika wabaddewo okwogerezeganya wakati wa Cindy ne Sheebah, kubanga at any given day Sheebah badde tayingira mu bintu byantalo. No, her brand has been exclusive, but these days okuva yava ku Jeff Chiwa, he has been very inclusive. Kubanga Sheebah teyaberanga mu bya federation, Sheebah teyaberanga mu byabayimbi, yali nnyo loona ng'ebintu byabikola. In fact when asema omulaba yali agaba sanitary pads ng'ali nnyo ku brand ye ng'omuntu, naye kati agenza akolagana n'abayimbi banne. Is so much involved into inclusive. The other days yali so exclusive. Segera. So obabi ebino ebibala bye tugenda okulaba Jeff Chiwa bye yakola, kozi ennaku zino alina ebivulu byakwata ne weewunyo bate ate kati kino Sheebah akinoonyaamu ki. So the other day Sheebah abadde so quiet nga tayingira nnyo mu bintu bino, naye these days omulaba ali involved in so many things. So actually Sheebah ne Cindy, they can't even have a concert in one place nga tewaliwo sente. Tubulanga nzikiriza nti Victoria University yinza okuba ebakozeseza nga marketing strategy. You know, Victoria University over the years ezenge enoonya ba marketeers from different sectors of society. At one time yakozesako Bad Black okubalangira ebintu, so bazenga balangisa abantu bangi. So I think any given day Sheebah and Cindy, sing them on the same stage, it is the best. Kirungi nnyo the music industry to have healthy competition, kubanga music industry badde tekyalina that healthy competition liri ebbugumo kitegeera naye kati ligenda likomawo. So at any given day nga Cindy ne Sheebah bali ku stage emu, I think this time around Sheebah has an edge to win the performance, to win this battle. The other days it was Cindy. Eranga Sheebah tasobola kuyimba nga Cindy wali, but times have changed. Abato verses abakadde, abazaalako ab'enkindo verses abatazaalako, abasulegayaza bavasinga ab'emunyonyo, abayina yiti bavasinga abayimba live band. Lwe lutalo lwe tujja okulaba ekkololo. Awo nga nvuddewo nga ekyo nkimaze, mbajjukizaako kampani gye bagiyita Mirundi Jr. Ronnie kanzije mpulira bubi. Nkagwesika Monsonyiweko ennaku zino seewulira bulungi bannange. Nagenze mu ddwaliro ne baŋŋamba nina omusaayi mungi. Doni mpa ku ddagala lyange eryo. Seewulira bulungi nnyo ennaku zino. Kyova ndudde n'okubeera mu mabaala. Baŋŋambye omusaayi gwange mungi nina okugugaba. Gwe gunnumya omutwe. Omutwe gunnuma.
so we nagenze mu ddwaliro erubaga ne bankolako tests ne banga omusaayi mungi nali simanyi nti okubeera n'omusaayi omungi era nakyo si kirungi so gutera okunnumya omutwe n'empulira nga nzigweddemu amaanyi naye nina okugaba olwa enkya sege abanga enyende nakasero ku blood bank bannange naye omutwe gunnuma so okubeera n'omusaayi omungi gulumya omutwe nali sikimanyi so ennaku zino sibakupainikira naye tugende mu maaso nja kugimalako wadde sewulira bulungi nina omusaayi mungi mbuneetaaga okugabako nagenze erubaga ne bankola tests buli wamu nga mmanyi oba nina na malaria naye omutwe gunnuma lwa musaayi bw'okubeera n'omusaayi omungi nakyo kibi kyokka ate obeera n'omutono era nakyo kya bulabe kwegamba n'oga obulamu buno oba Katonda yabukola atya naye nga nja kuba bulungi nina okugenda ku blood donation bange ngabeko unit story eyo nga ngivuddeko fiina masanyalaze yavudde mu federation alayika naye yabadde embega alabika yabadde embega fiina masanyalaze yavudde mu federation naddayo muwuma abayimbi bangi batandise okuva mu federation nga balaba ebintu tebitambula bulungi n'abayimbi era nabagamba mumala budde. You can't federate without associations. And secondly, abantu abasalirawo endongo si bayimbi. You can't have decision makers who are not musicians. Era jjo nakibagambye kwanika atisabula. Ne bagamba nti mwe mumala obudde nga munenya abayimbi. Naye abayimbi balina ababafuga. There is big power politics in the music industry. The regulator government doesn't want music to be stable. Abonoonye endongo si bayimbi. Toza wakuwa na business. Nga abantu abasingo giteekamu ssente ate they are not in that business. Oba kyenjogera okitegeera. Kati ekisumbuwa abayimbi. Abayimbi bugologosi bakozesa bukozesa. The key decision makers abatuula gye batuula okusalirawo abayimbi si bayimbi. Kachofuna bango ojja kwesanga nga mwena because is abayimbi mwasobera. You can't sit in a meeting with the people you call enemies. Mumwe nyini mwerwanisa. Egoism. There's a lot of mistrust. Kati nebwe munakola ebibiina 10 nga mwina trust issues nga mwabayimbi tebigenda kola. Era mujja kutuula because everybody comes thinking there is money. Prime Minister yawabayimbi buli omu obukadde butaano abatafuna bakeera kumacha kujja thinking that bana musanga abawendala. So you cannot make something ne mutula mwenga abayimbi nga mukimanyidde ddala buli omu ayina omunene amuli emabega. Kyobula bonna bagamba bwe twagenda ewa general bwe twagenda ne twogera ne gundi they are not looking for solutions. They are looking for imaginary power. Kwa federation edikezo kyali agala okukola kubeera nga FIFA mbu abeerenga ya dictating ono toyimba gwegimba fetubadde so waliwo you see there are people who are benefiting from confusion. Mugwanga lino okubeera nga bweriri bweriti waliwo abafunamu. Don't say that nti abantu we babeera balwanagana tewaba afunamu. Wabeerawo abafunamu. N'ensi bwe zirwana mu ntalo era waliwo ababaagala because there is always business in the war. Kati obutakwatagana bw'abayimbi waliwo ababufunamu. Era it is intended. Kyovula mubeera mu ezo meeting abayimbi batukubira. Naga Junior ajagala ovumire gundi. Gwe yabadde naye nga atudde yennyini mu meeting nga n'okukkiriziganya bakkiriziganyiza ate atukubira ffe babuloga. Junior nvumira $1,000,000 naye nga ngamba okuvuma $1,000,000 yabadde naye era mukwano gwe ne mu meeting babadde basika. Which kind of people are this?
Bruno ke yali yakankubira Edikezo bali bagenda okwekuba ne bigayi Bruno ke nangamba nedda teyabadde Edikezo yabadde nze yabadde agenda okuba bigayi Bruno kawa yakambulira ebitufu ne wabaawo omuyimbi omulala eyankubira